Okukebeza n'okuteekateeka abantu n'abalwadde b'akawuka ka mukenenya kyankizo nnyo mu bujjanjabi bwa siriimu nga mu ky'okwewala akawuka ng'onywerera ku mwagalwa w'omu, enzijanjaba y'endwadde ezireetebwa siriimu, embudaabuda y'omulwadde n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Naye bwe tuba nga tuli abantu 100, 95 ku bo ye 90 esooka, ekyenda ekisooka, 95 ku bo baba balina okuba nga bamanyi kiki bali beekebezza, ne tuddayo wali know your status, manya kyoli. Ebitongole World Health Organization ne United Nations Program byalambika enkebera n'enteekateeka za mirundi 2 ku kawuka ka mukenenya mu bantu. Kuno kuliko enkola y'okuba ng'abantu be bakunga bannaabwe bajjanjabwe ekiyitibwa Client Initiated Testing and Counseling, kiyite Voluntary Counseling and Testing. Era amawanga mangi enkola eno yeegobererwa mu kukebera akawuka akaleeta mukenenya. Mu siteepu eno omuntu gy'atwala bwe tuzze tuwa empeereza eno twakisanga nti abalwadde bonna si be bamu. Waliwo abalwadde abalina okuyaayaanira saaviisi eno, n'agamba nti kajje yeeyerese mu ddwaliro, n'agamba njagala bankebere. So ekyokwekebeza kivudde ku ye mwennyini. Era awe twasookera kubanga saaviisi zaffe tuziwa okusinziira ku rights oba eddembe ly'abantu nga bwe liri. Naye twagenda okukizuula oluvannyuma ng'abalwadde oba bannayuganda si kyekimu. Mulimu abalina amaanyi ago, mulimu abamu nga n'ebyakawuka si kyekimugendera kati bwongo wazze mu ddwaliro oba wabaddeko okumpi n'omusawo. Kaakati ne tuleetawo empeereza endala oba eddirisa endala omuntu ono mwe yandiisa okufuna saaviisi ey'okkebera gye tuyita nti omusawo yagitandise oba gye tuyita provider initiated. Abasawo n'abakugu mu kubudaabuda abalwadde balambika okukeberwa kukolebwe kumpi buli muntu aba agenze mu ddwaliro okufuna obujjanjabi, omuli bamaama abasuubira n'abagenda okuzaala, kisobozese bamaama bano okufuna obujjanjabi wamu n'abaana baabwe abakyali mu lubuto, nga bwe kisangibwa nti bamaama balina akawuka omwana asobola okutangirwa okufuna akawuka kano. Embeera gye neekeberezaamu nali nga ndi lubuto. Nagenda n'omwami wange kubanga bw'omanyi nti ku mwana asooka omwami aba n'omukwano mungi. Neekebeza kubanga olwasooka byali bya mpaka, naye abaali baza otukebera baatuyitiramu ne batusomesa ku ngeri gye tufunamu akawuka ka siriimu n'obulungi bw'okwekebeza. Okunoonyereza kulaga nti abakyala abatali mbuto bakebeddwa kitono naddala bw'ogeraageranya ku basajja. N'olw'ensonga eyo kisaanye wateekebwewo emiwaatwa emirala egisindiikiriza abakyala abatali mbuto okukeberwa nga ku mirimu gyabwe n'ebirala ebiyinza okuyamba nga kino kiba kijja kutangiramu n'abavubuka n'abasajja abatayagala kwekebeza okusobola okumalawo ekigambibwa nti abakyala be basaasaanya akawuka mu maka.